medals, no problem. Ku mukolo ogubadde katikati restaurant y'Erugogo ekibiina ekifuga omuzannyo gw'ebikonde ono mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation kisiimye abazannyi baakyo 8 ababadde mu mizannyo gya All Africa Games mu kibuga Rabat kya Morocco. Abazannyi abasatu abakomyewo n'emidaali buli omu aweereddwa ensimbi akakadde kamu nga ye Isaac Masemba azannyira mu buzito bwa kilogulaamu 57, David Semujju azannyira mu buzito bwa kilogulaamu 75 nga buli omu yawangudde omudaali gwa ffeeza oluvannyuma lw'okukuba ku fayinolo ng'owokusatu ye Helen Baleke azannyira mu buzito bwa kilogulaamu 75 nga yakomye ku semi-fayinolo n'akomawo n'omudaali gw'ekikomo. Babazannyi b'ebikonde abalala 5 abatawangudde midaali buli omu aweereddwa gloves okumuyamba mu kwongera okutendekebwa. So banange omuyango omupiira timu lwegenda nekoma okuva mu mpaka obe wangudde oba tewangudde fenga banauganda tubasiima ne tubawa ssente juzi bava mu AFCON ne tuba milioni 2 buli muzannyi naye nga tebakupafominga kiri awo kyamanyo kyetagisa kubanga bafuna support bwekyo kuba baluzinga matches zaabwe ne batawangula mpaka ezo naye bwetunuulira abaana b'ebikonde baleese emidaali naye gavumenti tebafuddeeko tebawaddeyo kasiimo konna era babakubanga sife nga federation okukwata mu ssente zaffe tubawe akasiimo akulusi bandizeeyo obuzi waka ne batuula eno ntandikwa ddaala lentwala ku ddaala ddala era nga essaawa zino eno tuzaako Olympic qualifiers era bannayuganda banayisaba munsabire sobole okukikola mpitemu mu Olympic qualifiers era nga kimanyi ngenda kikola mpitemu mu Olympic qualifiers sobole okuleetera eggwanga lyange omudaali ogwa zaabu. Ab'ebikonde ebyo basinze okukola obulungi n'emidaali gya ffeeza 2 n'ogw'ekikomo gumu nga wonna awamu Uganda yakomyewo n'emidaali 10 okuva mu mizannyo gya All Africa Games egyabaddewo omwezi oguwedde mu kibuga Rabat kya Morocco nga kuliko egya ffeeza 2 n'egy'ekikomo 8. Omuzannyo gwa chess gwe gumu ku mizannyo egyawangulidde eggwanga omudaali gw'ekikomo mu mizannyo gya All Africa Games egyayindidde Morocco omwezi oguwedde. Uganda yakiikiriddwa abazannyi ba chess 2 mu mizannyo gino okuli Harold Wannyama eyawangudde omudaali gw'ekikomo mu mutendera gwa Ssekinnoomo wamu ne Arthur Sseggwanyi. Guno gwe gwabadde omulundi gwa Uganda ogusooka okutwala chess mu mizannyo kino nga Wannyama yayingidde mu byafaayo nga Munnayuganda asoose okuwangulira Uganda omudaali ogwasoose mu muzannyo gwa chess. Very impressive feat because we were facing Africa's finest. Badde tukola bingi nga Uganda Chess Federation nenga tetufuna government evaayo kutulaba kikuno omudaali gutwamusiza nnyo era tugenda okufuba nnyo tubeereko ng'emizannyo emirala ng'omupiira oba basketball. Wannyama w'emyaka 37 musajja muyivu nga yakugga mu bya tekinologiya nga alina degree mu computer science wabula nga kino tekimuganda kuzannya chess. Mu January w'omwaka guno Wannyama kataalugulemu obulamu bwe yayingirirwa ababbi ne bamutema ebiso ku mutwe ebyamaze ebbanga ku ndiri okuwangula omudaali mu mpaka zino akiyita kumukubagiza okuva eri Katonda. I got a blood clot as well, so the doctor had to perform brain surgery. Yali pulani ya mukama y'okufuna obuvune naye mukama yafuna engeri gy'akyusa embeera embi evaamu ekintu ekirungi. Bano balina essuubi nti singa akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka NCS kabawo ebifo ebiwera bandisobodde okuwangula emidaali egiwera. Namaganda Christine ali very experienced era nsuubira singa government ne National Council Sports yatukkiriza okukola ttiimu nnamba nga twafuna n'emidaali mingiko. Mu mizannyo gya All Africa Games Uganda yawangudde emidaali 10 nga ku 2 gya ffeeza ate nga 8 gya kikomo. Ssaawa eno ng'ebibiina ebyenjawulo byetegekera emizannyo gya Olympics wa 2020 chess tagenda kubeera kitundu ku jjo olw'ensonga nti ekibiina ekiddukanya emizannyo gya Olympics mu nsi yonna ekya International Olympic Committee tekinnaba kukakasa chess ng'egimu ku mizannyo gya Olympics wabula wakyaliyo essuubi erya chess okuzannyibwa mu Olympics wa 2024 mu kibuga Paris ekya Bufalansa.